Wow. It is a great afternoon today. Lunaku lwa Monday. Sewulira bulungi. Naye nga lunaku lwa Monday. Tumira ku bannayuganda abagenza okukola. Ffe olw'Emmande era tetukola nnyo. Naye nga mugamba mutya. Munsonyiweko video gye twakoze jjo. Yavuddeyo naye seewulira bulungi but we shall continue. Nakedde ndi mulwadde. But regardless we move. Mama Fina mumuntagingire. Nalabyeko ka video nga sinagenda ku nsonga za Mama Fina. Wabaddewo ka video akayitingana nafulumye n'ennyenda ebweru w'eggwanga. Mbwera mbu waliwo abamu ku bloga bamwe abanoonya content. Eyankozeemu ka video ku TikTok mbu Junior mbu ayagala kudduka agende ebweru. Embo nasozo Lydia ogamba otya. Mbu njagala kudduka mbu nyende ebweru. Waliwo bloga wamwe yabadde abyogera. Bannange, sina plans zigenda mu America. Sina plans zigenda UK. Mwendi muno mu Uganda ndya nebaka. So ebyo byonna disregard that information. Nti njagala genda bweru. Wabaddewo kibloga ekibadde kibyogera. Mbu mama Kadaga mbu ayagala kuntolosa mbu mwemulekerawo okufunira content ku linnya lyange. Kale ye bino wekyandibadde kituufu nti njagala genda bweru. Bulijjo nnyoko yankoneramu mu passport. Lwaki mumanyiira abantu? Kale tukitwale nti wamma nabadde njagala genda bweru. Kumwe nsooke kubuuliraani. Okitegeera? Oba nnyenda n'ennyenda. Okitegeera abantu ntuggyeko nammwe akajanja. Mbu Junior mbu ayagala kudduka. Bwe mba nnyenda ebweru nsooka kubuuliraani. Lwaki nennyonnyolako? Kale tukitwale nti kituufu. Naye right now sina plans zigenda mu America. Sina plans zigenda UK. Nze ama Uganda ni made in the one. Uganda tenannemerera. Bwe nannemanga nnyenda ebweru. So disregard that information. I'm still around in Uganda. Comfortable. So ebyo mbadde mulira mbu njagala kudduka siba nyende ebweru. Bakulimba. I'm a senior technocrat. Mu America nkoleyo ki? So Mama Fina muvuma waaki. Mama Fina muvuma waaki. Eyakwata sente naziwa Asia. Asia yafudde ne bamuziika. Ono Bibi Wine gyagenze nayogerera ebigambo ebingi. Mwasonda mmeka. Mama Fina yakwata sente naziwa Asia nga ali mu ddwaliro. Abasama kati basonda mmeka. Kiri ki Godfather. Simanya Godfather. Nakyo nakiraba kyasamira Mama Fina. Mamuyinza mmwe okwasamira Mama Fina mmwe. N'abantu lwaki temwebuulirira? Lwaki temufumiitiriza? Mama Fina yakwata $8,000,000 n'aziwaayo mu ddwaliro. Nga mwenna muga SB4 yamukubira essimu. SB4 yakubira Mama Fina. Namuga Mama Fina Asia ali bubi. Mama Fina yali wala nga tesobola kusindika sente. Kwe kubuuza abasonzeewo mmeka nga teri yaleese wadde 10. Kati muli wano mwekaabya. Mbwe Asia yatulumye nnyo musiriwalire muli. Lwaki abantu temwebuulirira?
Lwaki temufumiitiriza? Lwaki temusirikako? Mama Fina yakola kibi ki? Azayamba abanaku akoze kibi ki? Lwaki temwagala bagambako bakopi mmwe? Abantu muli bakopi. Mwe abayina entondo. Kati Mama Fina yakoze kibi ki mukimbuulire? Ekyokwata sente naziteeka mu ddwayo mwaleeta mmeka? Abaasama kati abeekaabya yatulumye nnyo, yabalumye mufu. Omulamu nga teyabaluma. Omulamu nga teyabaluma. Omulamu nga teyabaluma mwaleetayo mmeka? Kuba njagala abaasonda sente bokka be baba boogera. Mama Fina yaleeta sente ze. Gwe bagambye muno nti amwinako Oluganda. Mama Fina alina Oluganda kwasiya gwe mujja mumanyira. Ate mwe nammwe be bayambidde abantu mubeemu amagezi. Omuntu aba takulinaako Oluganda n'akuyambira omuntu twasamiranga. Asi yabadde talina baganda be, talina famire ye nga teyamuyamba. Ati bali eri bali maziika baleese ono omufere Bibi Wine. Nze Bibi Wine kendikwatira ku maziika gange gwe. Nja kumbuulira ekikuleese. Ati bereese ku maziika nga Mama Fina amaze okusonda ezize n'aziwaayo. Obukopi obubajjudde mwaleetayo mmeka? Abe Asiya atulumye nnyo. Nalabye ne famire ya Asiya nga nabo bavuddeyo. Era omwana waffe bamaze obbayamba. Abantu obutasiima bwaki? N'abanna abantu lwaki temusiima? Abantu muswalengako mu bintu ebimu. Muswalengako. Bw'oba owulira ng'oli munaku nga tolina sente zisondera abantu shirika leka abasonda boogere. Gwe omanyi gwe miliyoni 8 gwe zikwata. Asi abadde muwala wa Mama Fina. Abadde muwala we oba muyinako Oluganda. Baali bamuteeka ku nsa mulabirire. Banaku mmwe mukomye entondo. Baavu mmwe mukomye entondo ekyo nkibabuulira. Abaavu mukomye entondo n'okumanyiira abantu ababayamba. Bw'oba olya teweetaaga buyambi tambula ogende. Notulira bino bivuuka bino ebyogera ebyo bibuloga bya Nupu. Muli baavu. Banyammwe bali mu byalo babonaabona biri eyo byasaamiridde. Lwaki temuleka abantu ne bayambibwa? Mama Fina gwakuwemu mu bulamu bwe olunaku lumu olabe kyaliko. Wali ogenzeeko ewa Mama Fina n'olaba abantu abaliyo. Dawa ate mutwasamira yasamira. Mama Fina yakutte sente n'aziwaayo. Mwaleeta mmeka? Bibi Wine waba mukopi obukopi bwogerwe. Bibi Wine ye mukopi tekiriko kubuuza. Ize mukopi man. Mukopi keke. Mujja kutumanyira. Mama Fina wakoze bubi. Mwaleeta mmeka? Ng'Asiya ali mu ddwaliro. Kati biri wano mbu byasama mbu mwalumiddwa nnyo. Mutwalize muli enkwe. Temutuleetangako nkwe zammwe. Nkwe ze zibasumbuwa. So Mama Fina tukwebaza. Ate Mama Fina toddamu kuyamba abantu. Abannayuganda beesonyiwe. Bibi Wine si mukopi. Yaleeta ki mu ddwaliro Bibi Wine? Kati Bibi Wine ya aziika bafu twamumanyiira. Talina 10 kyaleeta nga balamu weebali. Naye mubuulire nga bafudde. Bwajja n'atandika okuwa sipiiki ze. Mwasonda mmeka mmwe abankanulidde ebiiso nga temunatandika kumanyira Mama Fina mweza mmwe ziriwa. Abannayuganda mujjewo olugezigezi olwo n'okutijjukana. Ne mutijjane. Mulowooza komenti ze zijjanjaba abantu. Oba obusheyazi bwammwe. Kati Asiya yamaze okufa mbu kati mumwagala kati we mumwagala.
wano mama Fina we yakwatira sente ziteeka mu ddwaliro nga teri asonze wadde 10 nga mwali temwasama. Please nga mwali temwasama. Nga mwali temwasama mbwa mmwe mumbuulire nga Asia ayagala sente mu ddwaliro mama Fina atera akwate sente milioni 8 aziteeke nga temwayasama. Family ye yaliwa. Where was Asia's family? Kati bonna bavuddeyo bali mu kamera mmwe temutumanyira. Gwe mukibirwe site no live ogiyita ya nnyoko. Genda olime ebijja bya nnyoko naye tojja nongonja Samira. Gwe mukibirwe site. Sagala buwalawala butawooma kujja ku live za enkumanyira manyira. Sibanya muki. Yes banyo oli musajja oba oli mukazi oli musiyazi. Mbu mukibirwe site. Bifubuka mwe. Bwoba olira nti toyagala kuyambibwa vaawo. Lwaki muonoonera abantu? Lwaki muonoonera abantu abateekyaga obuyambi? Kati mama Fina mumunyiize ani agenda bayamba mbuzi mmwe? Abakyala abaagala kapito bakera wa mama Fina. Wano mama Fina yabadde aliwo ng'essuubi lyammwe neera bisiraani mmwe butategeera ebya Nuupu. Mujja mutukuba Bobi Wine. Bobi Wine atuyambye eki? Mama Fina ayogedde ku Bobi Wine. Bobi Wine yani? Really? Yani atayogerwako obukopi obumujjudde. Yaleeta mmeka? Mama Fina zayamba abantu kuva ku Nabukera. Bobi Wine yakayamba bameka? Mbayogedde ku Bobi Wine. Bobi Wine yani? Really? Yani Bobi Wine? Mubwa Bobi Wine bwe. Nze temumanyiranga mmwe. Nze temumanyiranga. Okitegeera? Temwina sente ze mwasonda musirise ebimwa mutujjeeko obwavu. N'abali mu makobera babalemye okujjanjaba. Nuupu terina bali mu malwaliro tebabalemye okujjanjaba. Tebabalemye okujjanjaba. Tebabalemye. Kati mbo Asia tumwagala. Asia mutwalize muli enkwe. Sinikire muli ebinnyo. Nemutijjukana obwavu bubaluma. Temwina sente ze muleeta. Mumanyira baleete sente. Kati Bobi Wine kyabadde kimutwala mu maziika nga teyasonda wadde 10. Omusajja n'afiira mu mirambo. Temutwasamira. Mwenna abayasamira mama Fina mwaleese mmeka. Kyawandiikibwawo nti ye yalina omuyamba. Kati amaze okufa mujja mutijjukana. Nyo. Era Asia. Era mwe bamasiikini mmwe mugenda kubonaabonamu. Nze kyobulanga si kyayamba. Mwe mumanyire mama Fina abadde akyabakwatiridde mmwe. Mujja kubonaabona mweyaguze n'engalo mmwe. Bw'oba owulira tuyagala buyambi vaayo abaagala obuyambi bayambibwe. Toyina sente. Kati Godfather kyekyo abadde kimwogeza. Munaku muzibu. Oyo Godfather talina waasula. Oyo Godfather gw'olaba. Talina na waasula oyo. Oyo Godfather oyo. Abeera wali mu bbajjira ensambya. Nakyo kyasamira mama Fina. Gwe Godfather wali oyambye ati. Ng'ogyeko okwata baganda abo. Bivubuka mmwe munoonye emirimu. Mwe bivubuka mmwe. Muve ku bantu. Mulekerawo okumanyira abantu abayamba abantu. Munoonye emirimu bivubuka mmwe mukole mutugjeeko obusiru. Mwina sente mwezi gwe gosola gwe n'okuliisa gwe omuntu gwe olunaku gwe. N'olaba kino Godfather kyonna kiwunya oluwumu. Kyajja nakyo kimanyira mama Fina. Mama Fina sibanya mama Fina gwe Godfather wali oyambye ani? Kana ke yekolya bonna busiiwuusa emimwa. Kayina engoye 3. Gwe omanyi gwe okwata milioni 8 gwe wali ozibaze nako gwe kisiraani mbwa nagawa.
Lwaki mumanyira abantu? Bavubuka mwe lwaki temwebuulira? Lwaki temukula? Lwaki muganya okwebuulirira bivubuka mmwe ne mubeera nga mwasamira abantu? So, muve ku maama Fina. Temuyina sente? Tosobola na kuliisa nnyoko. Oli awo yasamira maama Fina. Omanyi gwe oyo omukyala sente ze yakateeka mu bantu. Mutuggyeko obunaku bwammwe. Mutuggyeko entondo zammwe. Maama Fina yazaala Asiya. Nnyina aliwa. Wano Asiya we baali bamugoba nga talina mmere nga temwaleeta. Nze akaakatijjo kammwe mmwe nzokka ndeetako mmwe. Eyo excitement yammwe. Nze sigiriiko. Nze obwo obutijjo bwammwe obwo obw'okuwaanika tikayima mwamuwaana aliwa. Abantu ba social media muyina nnyo akajanja. Mugenda ne mutijjikanya wano abantu. Kayima aliwa. Era kayima. Era omwana kayima. Kano simanyani Kabaka Mwanga. Nakera mukakutte era mukatijjukanyiza. Kabaka Mwanga nanyirira mukatwala mutya ku TV yako. Mukononere future mumale mukaleke. Abannayuganda mulekerawo tutijjirako. Mukute Kabaka Mwanga mumutijjisiza. Era Kabaka Mwanga nanyirira yuyo omwana w'abandi mumutambuziza. Era mumale mumukasukenga kondo mumukwata abalala. Lero lwaki temwebuulirira? Lwaki temufumiitirizaako bavubuka mmwe? Ne mutujjukana na kino, ne mutujjukana na kiri, bwe bituuka ebyokusonda ssente temuleeta. Maama Fina akutte ssente azireese. Talina baana Maama Fina. N'otulya kiri kirumbuye. Amatu gakiriyanga ekidoli. Lumbuye wali osonzeeyo mmeka ggwe. Nga n'enzikuyo yakulema okujjanjaba. Mmwe bisiraani mmwe kambabuulire mmwe bivubuka mmwe ebya Nuupu. Mulekerawo okulinnyirira ku emikisa gy'abantu. Abantu beetaaga fiizi bonna basibira wa Maama Fina. Bw'oba tozaala ng'oli mugumba leka balina abaana bagende bakime fiizi. Abantu balina abaana balina ebizimba mu lubuto. Wano mu Uganda abantu balina kansa tebalina nazitandikirwako. Mutandikemu okumanyira Maama Fina mmwe. Temuyina wadde ekikumi kutijjukanira ku bantu. Era Asiya yatulumye. Mumwagala ali mu kofini. Mumwagala ali mu kofini. Nadduli mwamuwaaki bwe yafa. Jakana nadduli mwamuwaaki. Abaana be tebaliwo basoma. Abaana ba Jakana basoma. Ne bitijjukana. Wano mwatijjisa mutabani wa Nadduli. Era omwana munanga ayogera nnyo. Wano we baamala omutta temuliyo temusirise. Bibi Wine lwaki tayamba abannuupu abali mu makomera? Bafuuti sojja bannuupu baavu. Tebalina na zibazza mayumba. Bibi Wine atujjukana na bintu bya kisiru. Oyo Bibi Wine mukopi. Ensi yonna ekimanyi mukopi oli ow'ebbaluwa. Tasobola na kuyamba bafuuti sojja. Abasiba bamutembeeta. Yawaayo mmeka? Kyembuuza Asiya bwe yalwala Bibi Wine yaleeta mmeka zetwagala? Don't divert us. Maama Fina yaleeta miliyoni 8. Yaleeta 8. Muli wano mutijjukanirako. Nze saagala kamanyiro kammwe mmwe. Lwaki mulemesa abantu? Lwaki mulemesa abantu wammwe okuyambibwa? Omuntu ne wabaawo kuwadde emitwalo 5 kitegere si yakuzaala. Maama Fina gwe mutaddeko olukongolo yazaala Asiya. Yamuzaala Asiya talina famire. Nalabye taata wa Asiya tabaddeeyo. Mmwe temujja kutumanyiira mmwe. Ekyo kyonze nkibabuulira. Temujja kumanyira bantu. Omwavu sirika. Omuntu alwadde toyina sente z'owaayo sirika totwasamira. Leka bayine sente basonde. Omuntu walwala sirika.
Don't give your opinion. Twate zina chezituyamba. Bile bifuka bino bine binaku naku Godfather munaku. Godfather taina wadde akajiko kettaka. Kana ke yekolya kaina amasaati ago katabula konna kawunye enkwawa. Munako kamanyire mama Fina. Kiri kirumbye kiri mu katoye ettake. Byone bivubuka bya nupu byale mwensi. Byale mwensi. Era ffe tetwetaaga buyambi mwe bamasimwe. So saagala kuwulira muntu addamu kumanyira mama Fina wano. Bw'oba oyina agazibu ng'otambula ogende. Temujja twonoonera bantu bayamba ggwanga lino. Era ekyo Godfather kyagenda ne kikola video nga mama Fina ayogedde ku airport. Mbu lwaki mama Fina ayogera ku airport? Mama Fina minister wa transport taliwo. Minister wa transport taliwo. Abantu we batayogere ku bizibu biri mu ggwanga. Omunaku yenna ng'oli eyo oli munaku ng'owulira oyina entondo zitwaleko ewa nnyoko. Mulekerawo okutijjisa abantu ne balwala ne mutabawa ssente ate abawadde esente ne mubamanyiira. Mulekerawo okufuula abantu ababi ng'ate actually mmwe babi. Mwe buli omu munaagenda mu mufuula mubi. Olwono Bobi Wine ayambye bameka. Basagidde tebaliyo mukomera. Mekazi abatwalidde. Jakana nadduli okuva bwe yafa taata we mwakamulambula emirundi emeka embwa zino. Wano mwawaga omwana w'omusajja Jakana singa wali mulamu oyo Jakana nadduli. Nene muwaga abantu abaana b'abaani ne bafa nga muli eyo mu buyumba bwammwe mwekwese. Ne mutandika okuleeta bu comment rest in peace. Nze okuzimpandiikira mmwe. Gwe gintereko rest in peace nga nfudde. Nze okumpandiikira obwo bu comment bwammwe obwo bu rest in peace. Bobi Wine azuŋŋana ngezanga ne mulaba mu kuziika kwange. Saa kummanyiira. Omuntu nojja n'ofuna wamma amawulire mu kufa. Bobi Wine anoonya amawulire ku bafu. Abantu balwala talina kyabawa. Tukooye ba hypocrites. Basitaani zino saitaani ezekwese maliba g'abantu. Muli ba hypocrite. Asiya mubadde temumwagala singa mwamusondera. Omwana n'atuuka n'okubulwa emitwalo 3 egitandikibwako. Kati mama Fina singa teyaliiwo. Kubanga okufa omuntu afa, okufa kwa butonde. Nobeera ne baddokita nga bavudde mu America era sikiirwa ofa. Ne mukozeewo ky'okutaasa obulamu bw'abantu. Kati Evelyn Raguja ali ataawa. Anaamala kufeera ne mutwasamira. Bambi Evelyn Raguja ali yeetaaga buyambi. Era mumulinza afeera muveeyo mutwasamire. Mmwe mulekerawo okukola postmortem ezammwe. Bivubuka mmwe mulekerawo okukola postmortem ezammwe. Kati no mama Fina naye mumanyiire buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Musiba wano mwasamira Museveni yabazaala. Museveni tuyambe. Museveni abayambe ki? Nga naye alina ebizibu bye ne mutabani we. Gwe tulaba jeno muwozi mbwa afuuse ekizibu. Kati Museveni akuyambirewa. Nga naye mwennyini ayina omwana afuuse ekizibu. Bamugamba tuvuma Kenya ekyateekayo tweet. Kati President Museveni akuyambire. Buli muntu alina ebizibu bye. Abantu bakoowu. Abantu bakoowa. N'Abannayuganda mulisiimako ddi. Mama Fina abadde yeetaaga ekirabo. Mama Fina abadde yeetaaga engule. Mu ggwanga erisiima eritaliimu bali bankwe. Wano Brian White yayamba bameka. Brian White n'ayamba abantu. Brian White n'azimbira abantu amayumba. Brian White n'azza abalwadde mu malwaliro. Brian White n'awa abaana emirimu. Mwamusiima mutya.
nze Brian White mwamusima mutya ku birungi bye yakola ate ku luno yakomyewo na nzibu Katonda gwe yawo omukisa Brian White yakomyewo na nzibu nemwe ababayamba muvuma bavume na Fina nazza abakazi mu malwaliro otuuke wa maama Fina oyinza okugamba minisita nenga mune muntu wa bulijjo abantu abalina emitima emirungi gye bali mu nsi abantu bakomye lwa kuyamba abantu lwa butasiima abana Uganda mweddeko nemmwe famire webaba bakuyambidde omuntu wo kati famire ya Asia babadde boogera ki they would have shut up era omwana bamwadde butwa era omwana shut up temutwasamira wano Asia abadde atambula talina wadde kyalya ngoyinza okugamba talina baaluganda SB4 maama Fina mwetaaga ekirabo Asia abadde atambula ngoyinza okugamba talina na taata we maama Fina amaze omuyamba abawadde ku ssente mu kifo ky'okumwebaza mumanyire kyobala ffe tetukyayamba ensi eweddemu abayamba so nno nkibabuulire so Bobi Wine mukopi ekyo kyo buli omu akimanyi Bobi Wine mukopi talina 10 kyaleeta ye wa maziika nze omukwatira ku maziika gange Junior you a beg of sipapa kitaawo obadde yagala nsabirize kitaawo yes amwe bega nesisabiriza nnyoko anze ndi musabirizi nesisabiriza nnyoko yenjawulo gye tuyina lwaki mwesiba ku bantu sipapa kitaawo kale nsabiriza sipapa kitaawo ba nnyoko lwaki mwesiba ku bantu gwalena byeke wamwe nga nsabiriza kitaawo nze temumanyiranga ebyo mwamanyiranga mutabani wa Nabbi n'amala okufa ne mutandika ate okwesiriwaza nze temubinteekangamu ebyo by'ekisiru byammwe bindeeba bamukyaye sabagamba nti bajja tikyawe ekyo ekiwala kibindeeba simanya lweyipi sabagamba nti bajja mukyawa nakigamba ekyo ekiwala nti bajja tikyawa ka video kange temwakalabye nga mpulidikitinga lweyipi nagamba bajja kukyawa tebakukyaye mutijjukanire muli n'ebyekisiru byammwe mbofunye omusajja oyinza ofuna akakasajja akafere ako kabindeeba tetwakulabulanga nti wano nti ofumbeddwa akasajja akafere ng'olyawo osinika businikisi mannyo kati oyasamirani lweyipi aba abaana bawala mwabaki n'okwesiriwaza nga bakutuma omusajja ng'oleeta bindeeba lweyipi saakulabula hey, my husband your husband nga husband wokuvadde nga wokuvaddi bindeeba naye musajja oyinza okutwala naye lweyipi oli muwala mulungi naye naawe amagezi toyina can you take that money ne pretend nekola akusinga okutegeera kwaye bamukubabba baabalala lweyipi nakugamba bajja kukyawa tolina kirungi kikuliko get it from me nakugamba lweyipi TV ebawaga abawala abakola ku TV mu kitege you are not beautiful as you think umanyi kamera ezo zigenda nezibakubamu nemukosa fita nolowooza oli wakabi lweyipi nakugamba bajja kukyawa it will end in tears video yange mugende mugirabe gye nakola ng'oleeta akasajja ako bumpale enywera migwa oyo naye muntu oyo oyinza omutwale w'abazadde bo mwabaki tuba lwakuba maalo nti mwava mu byalo ne mujja ne mukola ku TV kakati mulaba buli kimu kipya lweyipi nakugamba bajja kukyawa nzo nsinga ebintu bya laavu gwe
Omanya amalya ge nakafumba nze omanya abakazi be nakafumbirwa gwe. Omanya abakazi be nakafumbirwa gwe. Nze nakafumba Mariana nakigaba bajja kikyawe kyekiwala. Era I'm in love. Era nze it is me sigwa soso kwanibwa. Mujewo village excitement. Omusajja bwagamba nga I love you fake it twice. Anzo kwa yagala private parts za malagende. You fake it nti wegamba I love you mbomba nkwagala ayina. Ola bono muwala wa Gasumba Shira Gasumba naye era akyafafagana n'abasajja. Ate nga Shira Gasumba asiga ku lweyipi erinnya ne sente Kashira ayinamu ka sente naye olaba akyafafagana n'abasajja nti bamuliira bwerere olwo gwe lweyipi. Oyo bindeeba naye muntu mbu my husband namunagani oluvaawo mbuddogo mbu Junior bandoga nabulu omusajja nedda mukwano maalo laavu tebagireeta mu maalo. Wali oyagala genda mu America mbu oyitire okombwa ofune visa ne bannange mbu I want to go to the US bakututeka ettake n'osamaala amini ttake leero gwe abantu babagulira buuza zali olaba zali bamukyawa nga yebakira mu Rolls Royce. What about you rape? If zali bamukyawa kadamu ni Platinum kabuga nkukyai nga zali ayina Rolls Royce otegera ayina Bentley musadi oyo zali nene bamukyawa. What about you Rway? Wakola kusipa ka TV siba wavaayo obo bu TV bubawaga nze tola nabuvaako nze tamane kyagenda ku TV nti malesa wange atudde mu studio mujje interview musanga wange atayagala agende saya kummanyira nze nako mu basa saya kummanyira oba oli yagala interview jangu nsange wange nze sikyagenda ko bu TV bwamwe omuntu no vuga amafuta go otuuse nebye mwogerako bya kisiru muri abantu basatu mu studio ne mwenyampira studio mugirimu basatu ne mwenyampirira omwo ono nafuwa oli na nyampa ono nayayuya nze sikyagenda ku ma TV na ma radio sina ganyampira musange ewange sikyatambula kamera kyegye mugenda okuntunuzamu ye njogera ki nze nanoonya kamera nga nakatandika sikyabyagala nabikoowa bu studio bwe Uganda butono bwe buti bwonna babusiiringa ti abantu benyampira ku TV oko ogedulira studio ewunye ekivundu kumbe benyampira ati mbeera mbasatu kati nze nyiza okudda kwanika ati nze impozera bana abaana bakeizi nga bansanze wange ne kati keizi ayiza okukubira sebitabale jankwanika ati njogere ki ne mwekuba amalusu ne mwenyampira it's not fancy. It's not a job that you can really go in okwewanisa mu bantu. People work in SCs. Genda mu URA olabe kibayita office. Abantu bakola nacho eyingira. Genda ku URA olabe office ze babazimbira. I was amazed. Oh my God. Ngolaba office, first class office. Tewetaga air just light banange. URA air zimbe ekizimbe. Genda ku airport. Olaba abaana omwana atula ku desk fane bwe mufuwa. Nekati ze tamale nagamba ekyo kibinde babibere okwo ku TV bambi ne byasamirira. Olaba Fabiola bamutwala. Ani ku TV yali asiga Fabiola obulungi. Oyo mwana Fabiola omumanyi. Nekiro kindi wuukire. Oba yendu wuukire oyo omwala yali omonene nnyo nga musava. That beautiful girl on the wuchire impulira mbu waliwo jene yamulya mbu namutwala ahi allegedly mbu ne bamuwa omulimu. So TV presenters abawala era mwana wattu era kale abawala ba TV nabo balina ekirani kati ono omuwala nabatanzi ku bulungi bwaliko yandigenze ewalwasa nabatanzi ku bulungi bwaliko yandigenze ewalwasa
oyo omwana Nabatanza ina kufumbirwa ambassador n'abaana abo tebeemanyi TV ne zibawaga abamu ina enkovu mu bisambi oyina enkovu zo mu buto wazannya gogolo no mu bisambi oyina enkovu kati bakuwase batya no oli mulungi nino mu bisambi oyina enkovu mwazannyanga gogolo fe tugenze okulanga tetuzannya gogolo tuzanyira mu benzi kakebe tumuzanyira mu benzi bakuwa n'ovuga so bambi lweyipi nakugamba bajja kukyawa ate sigwasoose kati sirikako excuse us sirika sigwasoose abantu babakyawa n'abakusinga olaba Princess Diana bamukyawa Princess yatunyala abawala nembatulya nenga leero bano singa CTV singa ono naye ali mukyala ali kannabulemu abamu mwebaze digital migration singa teyali TV singa muli mu byale kannamulemu nga leero ono era Museveni ono kuleeta mirembe nzoli abantu bentunuye nenga nti mbebaze nnyo President Museveni okuleeta emirembe nti TV kati nyingi ninga temuyina kirungi kibaliko ng'oggyeko firuta you are not beautiful at all kati yerweyipi my husband era nze bange nayandeke anange nemukuba amasimu mutabeereko mubisera byo byaddembe nenwere kalayibe nakanzike munoonyeza ki abanogana nemukuba amasimu sibeere ku biseera byange byaddembe bane nenyumyako neba fans je ndi munene nenwera kalayibena gavumenti eno sigiinaako tabbu nawulidde kiri kibbuloga nga tya mbu Junior ayagala kudduka Uganda mbu Mama Kadaga mbu ayagala muddusa of course Mama Kadaga yalina passport yange nesaagala kufuluma ggwanga mukwane yakuwadde olugambo gwe buloga yakuwadde lufu yes nabadde ne Mama Kadaga recently passport yange yagina nesaagala tetugusagala kufuluma bakuwadde lufu mukwane kati nze Junior kyando pambu nyenda nye wa Mama Kadaga era jembiira ewa mama wange Mama Kadaga teyanda putinga siri mutabani we lwaki abanayuganda muwulira abantu ku nnugu ne passport yange wamma okubeerako ewa first deputy nakyera sebo ekibuloga mb'oyogera ebyama ebyo tebikyali byama my passport is there mama yagiina yes now what mbu Junior mbu agenda kudduka mu ggwanga siina gyendaga I don't have any trip otherwise singa mbadde nyina fuluma Uganda nandisoose wa tatange genosale ne mutegeeza nti je na moving out but I don't have any plans to leave this country. Don't scare people. My clients have been calling me Junior tuliro yagala kudduka mu ggwanga nziruka ndagawa where tell me I'm a senior government official in this country. I'm a technocrat. Wesegera ntula kulandi police kakati why should I run in this country? Do I look like ndi mu mbeera mbi anamwe mundabe look at me I'm drinking raibena kati ndi mu mbeera mbi gwobolaba nze nyizo gende Dubai nze njoze embwa mukwana tojja kundabayo nze abantu mumpa butulwepo Junior jangwe Dubai nzije nkole yoki esinia technocrat oloza maraga tambula you think for the technocrats tumaraga fuluma gwanga bwetutyo nga tunotify nze bakama bafe. And I have to tell the president that your grandson Junior is moving out. I have to inform General Muhoozi. I have to inform General Sale and my bosses, the minister. Nembagamba. Fete tumaraga tambulanga mwe. Excuse us. Tebuteka mu kirasi zammwe. Sibaya mwe mugenda kulambula. I'm at past the level of tourism. Nze bwe mbanyenda mu America mbanyenda kwogera n'abaseneta. Please. Manya banengwana mumanyira abantu. Temuteeka mu level zammwe mmwe. Mu Junior mbunye nga nziruka ndagawa.
Bibi Wine nga tannadduka. Lwaki mutumanyira mani muteeka nnyo mu bulevo bwammwe? Sibanyi olinye business class ogenda kulambula. Nze nkyali mu levo za tourism. Mbu nyende Dubai nambula ki? I'm going there for politics. There's a time natambula nenyende Dubai nenyende Kenya. I was in Kenya meetings. Nze natuuka ku airport ya Kenya. Jomo Kenyatta International Airport. Omusajja n'ateeka erinnya lyange mu computer. Nagamba Tamale mirundi Junior nshimemwa nemga asiyenze. Kwa my father bali ba politician be Kenya bakwano be. We yali omwogezi wa president bali abe Kenya bali bakwano be. Kati we natuuke Kenya bampa abasirikale. Kenyan people gave me security. Just by my name kuliteeka mugogo. Nshimemwa kitegeeza omukungu. Nembaga nyina mu Westlands. Bambuza, where are you going? Westlands, Kenya. They gave me security to protect me. Era nasulawo mu Westland yawe Nairobi. Then after I went to Dubai. Mba ntuuke Dubai omuwalabu nantunulira bwati. Nangamba ono siye Technocrat Junior gwe tulaba ku social media. Tingo jo manyira. Bambi ezo level twazivaamu. Twabivaamu munata banagala mwagala nnyo ebyokweraga. Temuyina kyemulina naye mwagala okweraga. Kati ffe tukole ki? Ffe abasirise. Omunagamba mwe Technocrat era nosigala ng'owakana. Mwagamba siina gye nkola. Nze nno munampala na munansobola. Nesekereko maama zijje zindye mutabani wa mirundi ndibanda bakinze. Bijja bigereke tebabyesooka bwesoosi. Bye tuli mutwabirwanirira tetwafuna bifune. Bakitaffe baalwana mu nsiko. Baalwana bali eruwero. Bwoba kiwakana mugenda obuuze genosale. Omubuuze nti wamma Tamale mirundi senior yaliyo mu nsiko ojja kutya ggwe. Kati mune we enjoying fruits of the revolution. Lunaku lwa Monday ndi Kalaibena. Badde yagala nkole ki? Let them wait for me. They will wait for me. My office is closed. Bajja kunninda. Ffe bakitaffe baalwana mu nsiko. We are not to plead for jobs. It is our right. Our absolute right by the contribution of our parents to the well-being of this country. That is unquestionable. It is our right. We are not pleading that please give me a job. No. It is our right. Our parents went to the war. What if they were killed? So leave us to enjoy this country. Leave us mutuleke to enjoying. You also have your time. Buli mubbi ajja kubba eggwanga lino ekiseera kyo tekinnatuuka kati sirikira wooli leka ababbi abaliko babbe they will go, you will also steal. Simple. Kakati mukwano nze nava ku nsi mwampala naawala nadda ne munyendera mu masabo mundoge mwafuna ki? Abanupu wano temwampalana mbwe ako kajja kugwa nze ngwanze. Natunulira ebisiraani ebyo. Ako kajjeni yate tujja kalaba. Goyinza obutanda boolabaani. If you don't watch me, will you watch? Kwanze I'm in history. Nze nasigala kola byafaayo. Abaliddawo bali nsomako nti omwana Junior yali musabuzi. Jja mutubuulira entulo obugenyi. Abaliddawo bali tusomako nti eggwanga lyalina abasajja. Eŋŋwaŋŋuli. Mwamanyi gammwe mugoleseza muloogi. Waliwo ekirala. So bamikwano. Let us get facts clearly. These are facts. Hey. Nengula sipasiyo yange etayita masasera ne mundoga. Ndoza mwali mukyagala okundaba ku boda. Nesekereko maama. Nze buli kimu nkisiima. Avuga benzi givuge yiyo. Sikuyinaako buzibu. Avuga pulimo vuga kasitebanga yiyo. Nange nvuga sipasiyo yange teyita mu masasi yange.
ne bwenfa kati eddira mutabani wange Uganda mulekerawo okwatibwa fitida ku bintu ebitali manya gammwe kyoyina yesimu kadiyo omuntu nagula emmotoka era n'omere obujja yiyo wamuwola ayampola wanika omukono oba wampola kakati bamikwano fe bino tetubba bibbe tukola mune mu Uganda muna abantu bakola nemwe abatakola mulooza oyo seta zijja mu gavumenti genda bakuwe mwalwalwa ddenzi ku y'obwongo mboyo junior omulaba sente bamuwampe ani akulimbye mukwana abantu bakola people wake up every day they go to offices gwengo oli eyo oli mu filia dictator sibanya nopu sibanya Bibi Wine ogenda kusigala emabega mukwana ono nyene ezigula kondo mu gwenga toziina eno Uganda girabe edduka abayine sente baziina abasiru abataziina webali bakola sibanya mu 7 mubi ero mwe oba mulikula ne mwebuulirira oba mulifumiitiriza kyobala tetukyafa nammwe mbubali walumbuye lumbu yakuweki mu butuufu muwuliriza lumbuye mugenda myaka 5 mufunye eki era omwavu kale nno kyandibadde kirungi ne mugenda ne munoonya bye mukola ne muva okwasamira abantu Mama Fina gwe yasamira yagaggawala dda Mama Fina mugagga oyo omukyala kwa Allah yamuwa mu bantu boyinze n'okuddawo omanyire Mama Fina yesooka omuggyemu eseta ziina ate mugagga ku mutima agaba bangi baziina naye tebagaba gwe muntu ki ayamba nze nkuze mpulira Mama Fina nti ayamba mbu Mama Fina ayamba lwa kamera naawe yamba olwa kamera kale Gwayizo okuyamba asooka noyamba owokubiri noyamba owokusatu ng'onoonya mawulire kale Mama Fina akyanoonya mawulire ani atamumanyi naye bisiraani bya nopu mujja abonaabona ababayamba mulowooza mu ababayamba bafuutu soja bali mu maliro Bibi Wine talina wadde 10 kyaleeta abaana ba nopu babagoba mayumba nopu lwaki temuzimbira bafuutu soja mayumba ettaka Bibi Wine lyamubula ennyumba ye etudde ku byalo 2 tasobola nazimba kabini Bibi Wine tayinza na kuzimba toilet lwaki ku ttaka lyayina emagere tazimbira abaana ba nopu mayumba ne bawona okupangisa akola gwa kuziika wafuuka okola mu funeral gwe Bibi Wine buli mufuna omubeerako lwaki teweebuulirira Bibi Wine n'akubuulirira emirundi emeka walina omukisa ogufuga Uganda Bibi Wine nebufere kubeera nabafere kati empuuga wali oleeta waaki Bibi Wine namboze wali oleeta waaki muwanga kivumbi wali omwagazaaki bamala okusuula dippi ne bajja nawe ne bakulya munda ezenkwengo ezo zeeteekako ezenkwengo ezo zoolabira ddala eziseka amasambu nga ziseka busisi bwe ziti zikukunga bukunzi Bibi Wine saabigamba ani alikubuulira Bibi Wine n'otegeera kubanga tukubuuliridde Bibi Wine otuluma kuba oli muganda ate oli mukatuliki tobola nga mbeera nkubuulirira obuyinza bwagenda Bibi Wine tolifuga Uganda ekyo kyo nkikubuulirira wano aga Katonda mu ggulu okudda ku bbeere lya nnyabo Bibi Wine talifuga ggwanga lino omukisa gwagenda kasita yaleeta abafere n'oleeta zaaka tamanyi luzungu tamanyi naye Bibi Wine abaana basoma bali babuzeeyo odidde zaako atamanyi na kuwandiika luzungu agenze ku TV z'abazungu atuswazizza waliwo interview zaake gye yakola ku TV y'Abamerika mu butuufu n'Abamerika ne bakwatibwa ennaku ne bagaa nedda ketubeere ne M7 banne President Museveni wama n'oba tomwagala oluzungu dwalumanyi President Museveni oluzungu alumanyi is articulate ayogera mpola but very informed waliwo ka video ke baleeta mu UN ng'ayogera patriotism ayina variety President Museveni I think he takes time n'asoma obutabo bwa literature he has a variety of words kati Bibi Wine ne Fico police tokimanyi
Classified budget nakulaba wano ogamba mbu that budget that is unseen. Bibi Wine principle bye binyanya bye weeyita muva mu bitu by'ekisirusiru naye omuntu noziika abalema noziika abafudde siriimu noziika abali oli wafyuno lwaki tulako ewuwe magere n'olaba ebinigeria ne mutabani mu Solomon nogati wiiki eno kandabe ebinigeria kwebiri ku African magic oba yiteddi mutwe muzanye ludo. That's all you can do. Abaganda lwaki temwagala babuulira mazima? Abaganda ekibasibye mu bwavu temwagala mazima. Obote kyobula yabakuba. Amunoga tusobola kuba president. Abantu bagamba amazima. Nti babuulira wamma Museveni tasoboka. We shall accept. N'abaana b'abantu ne bafa. Omanyigwa abaana bafiiridde ku situeti. Mpofirie dictator. Simanya atebe mu ntebe. Museveni tajja kulayira. Simanya Museveni tajja kufuga. Teyafuga. President Museveni yune ekisanja agenda kimalako. Era mukyali mufirie dictator. Nani abaloga bisiraani mmwe? Omuntu nayimirire mu Massachusetts mulogi nagati Museveni aveeko ng'oli Boston mulogi mwotudde jogambira Museveni naye bannange mu omuliro ogunaabokya mmwe ne mutisa abaana b'abantu. Segirinya yuuyo ali mukomera, Segirinya ali mukomera muli mu mbaga naye Bibi Wine ani akuloga? Abayima be baakuloga Banyankole. Principal ani akuloga? Lwaki tonaaba maaso n'olengerera wala? Ne mukola mbaga ku mbaga emyenge. Abaana abaafa bazadde baabwe balowooza ki? Bibi Wine bw'otuula kaawo abaana abaafiira mu situlwago obalowoozaako ki bazadde baabwe? Bawulira batya ng'oli mu mmotoka etayita mu masasi? Lwaki muli bannanfuusi nnyo? Nti n'ekituufu kibalema okulaba. Era Museveni yabikola. Mwekamba buwulire ezenkwe. Ezenkwe bwe mutazejjeemu. N'okutiitirira muli batiitiizi temwagala kwogera mazima. Buli omu n'atya okwogera kyekibasibidde mu buwambe. Ate nga mukyabulimu n'abaana bammwe bajja bubeeramu. Bwe mutaakomye enkwe na kutiitirira mazima. Bibi Wine tasobya wa Katonda. Bibi Wine tasobya. Ebyo oyinza obiŋŋamba nze. Oyinza n'okujja ewange ekyo n'okigamba ne sitakuba ggwe. Gendo bigambe bali basiru banno. Tagambwako. Ebyo bye bibasibidde mu buwambe ebyo eby'ekisiru. Sibanyi ono tasobya. Sibanyi ono w'amaanyi kwani. Ebyuma bigaya mayinja oleeta bulo. Gwe nze siri module ezo. Nze am a freedom fighter. I have a say in this country, a big say here. If you want to destabilize this country, tujja kukolako. We shall sort you out. Let me finish by telling some of these idiots. Let me tell you. Anybody who wants to destabilize this country, we shall sort you out. For families of Feziri one. Obo ina passport ya America, gendo bigambe nyoko fetuli America. Gendo tabangula America. There will be a peaceful handover of power. That's it. If you want power, genda mubululu. There will be no any other alternative. Let me tell you as a friend, nobody will destabilize this country. Where's who? You wait. They come 7 years again, we shall sort ourselves. Nobody. Nze mama wange ali wano. Baganda bange bali wano. So anybody who wants to cause trouble here, you have to pass through me. You have to pass through me. We shall sort ourselves.
tujja kwesanga ku round about tulabe ani yali omusiru ani omukyamu ani ayinza obalekera mu ggwanga mubanga nga muli tabangula mutya mukubanga oli munaku oganya okukola go find a job and work bwe gikubule Uganda agenda ke Kenya emirimu gikubule Kenya agenda ke Congo tuli mu East African Federation simple abaavu ne Yesu yabalekawo lwaki yabatwala mu ggulu kati twasamira yasamira nze ndi bubi oli bubi nga tokola emirimu gyabula America terina bawoomulesi so mwe bavubuka mmwe ekyejo kyammwe ekyo kyemulina mmwe bavubuka mmwe abanuupu ekyejo kyammwe ekyejo kijja kukoma let me get power mwe munsabire mbere president Museveni yansuubiza obuyinza mu 2009 President Museveni promised me power in 2019 let me be president mwe musabe nnyo that I don't get power mubasika ba Museveni abasatu kwendi I'm part of Museveni's successors. In fact, I'm fourth in line. Jeno mozi bwavaako obuyinza onadde bomba bazaddeko then yabo wins. I'll clear this country. You don't worry. Era nga nafuuse president kyesooka okukola I declare no terrorist organization nga kye bakola Muslim Brotherhood. Nga nakaba president ekiragiro kyesooka okuyita NUP is a terrorist organization. Lubongo ya ne Bibi Wine ne baddukira mu helicopter. Oyo Lubongo yajja kudduka. If I get power, Bibi Wine will run and Lubongo ya. Bajja kuyita Malaba. Malaba we Kenya ng'emisinde Lubongo yajja atwala. N'obukooti bwabwe. Don't want hypocrites. Mubera wa Museveni nga mwambadde gomesi ekiro mbo muli ba freedom fighter abaawa sibasanga ye wa genocide nga byambadde gomesi mutaddeko ne lipstick emisana ne mufuuka aba opposition mwenze saagala kumanyira let me get power play hard maloba oyo lumbu yaba mufu before even I swear in Nikololo lumbu ye yaba mufu bino bisamisami byetaaga kuba miggo nobiwe ekyokola binaku oyo Godfather mukubira weruzira is an idiot oyo Godfather sima Godmother oyo yayingirira wekomera before even I swear in the directive satu zenso okokola nga nakakwata obukulembeze I declare no terrorist organization Bibi Wine ne Lubongo ya ne badduka nga bayita Malaba baddukira ku mbalasi don't joke with me nembala n'empisa ekiwandiiko ekittalumbuye lunene musootinga kino kigodfather nkikwata bukwasiga nkikubaluzira buno bwana bwe yeekolera buto you just give them what to do so sijja kusukkawo wano that's my manifesto ye manifesto yange so abannayuganda munsabire so that I be president mu 2009 we meet next time. Mweraba.